abaddewo bulijjo naye leero lwasazeewo okukola ky'okujja mu public. Omuko by the way okubanga Shada wa myaka 13. Omuko yali amulaba nga basinkana. In fact yatwala n'embuzi ye. 13 years ya. Yatwala embuzi ye. Amawulire okutongoza omukono okumutegeera official mugategeera ddi? Myaka 7 emabega. Musambo wanise nnyo naawe. Tejali nga musambo. Nedda. Kyogamba musambo oli yali agenze. Jezo. Bwe twakola divorce tugamba kati tolina kuwummuza. Noli yalimu ssebo. Noli yalimu yakubanga amasimu era yasinga okusindika divorce eyo ssebo. Noli yalimu ssebo nga ye muntu we. Ate osabimanye. Tewabimanya. Mukomese gwobimanyi. Nze nali mbimanyi bulungi nnyo. Osabimanye. So abatulaba onakuleero batwala Shanita. Kwanuka mumaze naye banga ki? Buli omu alina ebbanga ery'enjawulo. Nze ndi myaka 7 abwe asukkako. Nze nsukamu. Tumaze naye emyaka gisemberere 10. Twakandabe bakola naye ku UBC emyaka 9. UBC nali sinamusinka. Ne bakola naye ku Bukedde emyaka 4. Twakola naye ku Bukedde. Ate ku Super ne bakolako naye emyaka 9. Super jiweze omwana. Bakolaganye emyaka nga 38. Ate awo okugatanga kwa Kenzo nnyo. So mumbeera eno abatulaba Sharita akanakulwaliro kagambo kike mumwayo. Akagamba akasinga okuba akakulu. Agenda afumbe ng'amanyi nti no gy'agenze teri kuvaayo. Abakazi bangi bafumbirwa ng'agamba bwananyiza nze sibonaabona na musajja. Bwe bangi ababeereyo abatulaba bawoza nze simanyirwa musajja. Ku ddiiru kye Katonda ne bw'osoma Bayibuli man yakola ng'olina okufuga Nagamba for woman you have to be submissive to your husband. So submissiveness tejja kutegeeza muno mu bigonvu byokka. N'ebikalubo masajja bwayingire 11 manya you have to submit. Kulikayo munnange teekayo amazzi. Tobuuza ng'oluddeyo abadde abonaabonera gwe. Nenge ekikulu kyabina kyalina omumanyanze wamacha ensembeyo nakyo. Ensembyayo. Agenze abeere ng'akimanyi tetulina budde bwamugaba walala asigaleyo. Mala beraja kuba nabonereyo nga yasazeewo. Bani? Wekwatako kigenda obuuze ye. Antu asooka gwagundi. Stage twasooka gwa stage amayanja. Gwe gwali gusooka ntuzaako na guno ng'okubiri. Sije tubadde abako. Bakidawo yasinga omanya ebintu bino. Mazze manvu Kaweesi. Anti Amwana omuwala by the way taba na linnya era bazadde abatulaba mukola nsobi omwana mwezungu bino ebirala bireke nkubulira Kaweesi kati yali matoke anti ulira erinnya likyukera omwana yenna n'omuwala gwe bozala ng'omwana tomuwe erinnya ery'ekika mulekerawo n'ezzungu kwa bwana afumbirwa ewa buchaze nga muwe eryange ng'agatako eryakyaze otegeera bwagenda wono omukiga nga lyako eryampiirwe abadde Fiona Semakula nga Fiona mpiirwe otegeera so abaana abawala tebanalinnya ng'afuukira Fiona muzeyi bakiddawo negina emyaka ng'omuwa omwana we gino egikuze gino gya kawungeezi mwe muyina egy'okumakya wangi omukolo mulungi mukama yasoose n'atuwa ekire ky'enkuba ku makya n'ayozaawo sitaani yenna n'akulukuta mwala omukolo ne tugutandika era Katonda kati akyatuwadde obudde obulungi ate abantu basanyukidde ku Sharita bambi bamusanyukiddeko kubanga ebibaddewo mu nsi abantu bonna abasinga mubimanyi naye oluvannyuma lw'ebbanga ne yeevaamu naga nti yoono gwensazeewo naye era wowulira emyaka gye baagalanidde myaka 12 gye boogeddeko olabanga ekintu kiki kiwanvu kitegeeza nti oli ye yagwa mu gaapu etaaliyiye gaapu ya Sharita yali yakaweesa Sharita nasooka musisinkana nga ndi mu mikolo ng'akola puroguramu era ey'emikolo ate mukama najjampa omukisa ne tufunagana nga mukozi munnange ku Radio Super kakati ebbanga lyemulabidde lisukka mu myaka nga 10 nga tuli ne Sharita oyo experience y'omukwogera emikolo guno gubadde gutya ogwa Sharita mukolo mulungi nnyo kubanga yayisa abantu ab'ebitiibwa ab'obuvunaanyizibwa n'omukolo abagubaddeko mwenna muli babitiibwa babuvunaanyizibwa era mukolo gwa Sharita tegunneewunyisiza kyegubadde guyina okubeera ntanda ki gy'omusibirira aleme kukola mukolo mulala nga guno gw'okoze nga gwa makula gwe kuba kusembayo ewe kakati ensobi eyinza okuba eyaliwo nti sinze nakola ogwasooka naye nze mukama yampa omukisa mu nsi nti bangi benkoledde emikolo nga beeyongera kweyongerayo bweyongezi na bufumbo bwabwe kale nno sitaani yenna tataaganya abafumbo abaagalana
ye twamaze ddo mugoba kyovudde olaba tulina ba pastors bangi mukolo mama Fina waali senga kulanama ne Bajjumba weebali kati sitaani anaaba ayitawa so mu mikolo gye wakwogerera toyina yali eyawukanyiko na mwami era bayinza okuba gye bali naye ebintu byawo kwagalana bino tobinenyeza munno ate buli omu aba n'ensonga ye eyamwagaza munne kakati awo ebimu toyinza birumba nnyo noga nti kino na kino na kiri ebigambo bino mubijjawa ku mikolo bye muzosookereza abantu bakidaawo ebigambo Katonda yabituwa kubanga nange nakedde ku makya nga simanyi bigambo bye ngenda kwogera mukolo gwa Shalita senga nabadde mbimanyi kati Katonda ye yajja n'akola omulimu gwe yanteekamu okuyitibwa kwange kwali eyo kati nze ntuukiriza buyinza bwa Katonda kyobola Katonda bwakuziba omumwa tosobola kuva mu kigambo naki Katonda yatwagaliza okukola bino emikolo yogeredde mingi ogugwa tegunnaba ogwange gwaggwa tewaguliiko emaya nga Vivian Nagaya Nyanjula mubengeye abaana oyinayo ndi musajja mukulu omwana wange omukulu yakatula senior 6 ayingira university bannayuganda batadde ku mukolo guno akatiko obasubira akalowoozo abantu abali mu mataala abatutumufu n'abantu ab'enjawulo batya okulaga abaami baabwe nga leero Shalita abaami tumutegeredde ku mukolo akatiko obawa akalowoozo kwegamba ate mu nsi muno abantu bonna bannayuganda n'abatulaba eyo abatuwulira mwenna kola kiri ku mutima gwo kigusanyusa ekitali ku mutima gwo kyotawulira tokikakanga kyekisinga okuleeta obuzibu mu bantu bonna abasinga nze bwe mba nkola ebyange nkola kinyumira nkola kinsanyusa era kyova olaba ne bahaaji bw'olaba nga hekeemu tekumala ng'osobola okwongerako hake eyokubiri ng'okola ekisanyusa omutima gwo kubanga obulamu bw'ensi tubuyitamu buyisi ate tubuliko akaseera katono kati gwe kyowulira ku mutima gwo kyokolanga era nze omuntu akoze kyawulira simunenya mpozi ng'akoze kya butemu naye ekisanyusa omutima gwe nga kyasanyu hagende mu maaso n'okikola buli mukolo gwokola oba omusajja w'amaanyi ebigambo biri waggulu oli wa bbeeyi oba muteesa ng'omuntu akufuna era abantu bateesa abantu abamu bagenda ne batiisa abantu oyo siri oyo nze waliwo n'abajja mu maaso gange oli n'ambulira omukolo gwange gwa nnaku z'omwezi bwe ziti ne mpulira nga atidde kye ŋŋenda omugamba ne mugamba ŋŋenda kukukolera bwereere ne mukubaka surprise ako bangi nkibakoledde Jovi Promotions nkyagiwummuzaamu olwabino ebyendongo ebyakyankalana kati toyinza kupromotinga muyimbi nga talina sho gyagendagendako nga talina kisente ziba zifa kati ngaffe ababazi b'obusente obutonotono bwe tuyinawo siyinza kuteeka sente mu music nga tebannaggulawo ndigida y'abannayuganda bwe baliggulawo awo ndiyongera music n'agenda mu maaso ekiŋŋaano teeka mu ndongo sente zenna kati si za ndongo kubanga nze covid bwe yajja nenkyusa emirimu era kati nakoze factory ekola omwenge bagiyita Kayiriba Distillers Limited tukola omwenge baguyita Sabasaba Waraji tukola One Love Liquor tukola Askali Kumbucha nze director wa Kayiriba Distillers sebo kati ensi bw'ekyuka nga nawe okyuka teweesiba wamu kati nja kudda mu ndongo nga bagitadde era mbeere wa kabi ye yennyini yeyeegoba kati bwe yeegoba nze nabye siwabudde mu bulamu bwange bwe nali mbaleeta bo tebanteekamu yadde n'ekikumi nze nabateekamu miliyoni na miliyoni kati seegomba kumanya oli agenze n'atagenze era sikyayagalira ddala kumanya oli bw'agenda agende gamukuberulwe nange binkuberwange ensi ng'etambula kale